Okay, ezaba nafu. Ezaffe zabangi. Wana bangi wetugwa. Kilomita 5 tugenda kusimbula mu lubiri lwa Ssaaabasajja Kabaka Emmengo. Tukire ku lubiri bwe tuti. Main gate. Tugende Kabaka Njagala Road. Mugenda tujja kwano ku Terefayina banenga tubalaba kube tubawubireko. Tujja kutuka ku Kisingiri Road. Bwetu tugende ku Albert Cook Road. Bwetu tuolekere bakuli traffic lights. Bwetu tugende tukibe. Omuganda agamba tukibe ku Old Kampala Road. Tukibe. Munenge denga akiba. Gaddafi Mosque. Awo tujja genda ku Mwanga 2 Road. Olwo tukomewo mu lubiri lwa Ssaaabasajja Kabaka nga tuweekera nga tusaba mazzi. Okay. Owetano abawedde so buli aneekubya ku bifaananyi ruutu yaffe yeeyo jidde bulungi ruutu yaffe ab'ebifaananyi yetaano tusimbula mu lubiri nga bulijjo ne twambuka ku main gate awo Kabaka Njagala Road tuutwo tugenze ku Kisigiri Road Albert Cook Road awe wali Sanyu Babies Home abategeerawo oba Mengo Hospital mu Nnyonnyole Nnyangu ane tugenda wali ku Bakuli traffic lights fenna tumanyiwo kati awo ne tukiba ku Old Kampala wali omuzikiti gwa Gaddafi era akakasa fenna tutegeerawo awo ne tujja straight ku Mwanga 2 Road. Bwetutuuka ku Mwanga 2 Road tuddayo wano ku lubiri we twatandikidde eyo ye map eya kilometers emmeka 5 kilometers 10 kilometers 10 ezo Mukamange Solomon yazikuba n'amazzi gali gamutidde Uncle Solomon laba yangamba we twali mu competition nangamba nga Uncle Solo amazzi tekamu woti Ako yongera munangamba nampijja. Nze kiwato sikiwulira. Yatuuka nga takyasobola. Nangambe kiwato sikiwulira. Ekyo waggulu kiri kyokka n'ekyewansi kiri kyokka. Kati omutwala misinde ya kilomita 10. Okwekanga njagala ntebe ye. Lwakuba yanyumye nnyo. Olubiri lwa Ssaaabasajja Kabaka lwabise bulungi nnyo basibuli bajjabo. Bwetyo nno bwe twongera wano sigenda kuvaawo kati fulo nyongedde emyaka 5 kagiweze 10 weewaawo ngandi wano kakati tugende kilometers 10 tutandikirewa era mu lubiri tunyatandikira mu lubiri tukire Kabaka Njagala Road bwetu tugende ku Albert Cook Road kakati awo ffe tulege tugende ku Wills Road Wills Road tugenda ku Balintuma we wano nga ku Ndejje University Ndejje okay ye Balintuma kiwulidde ng'ekiri ebwayise Hoima Road tujje Kimera Road tujje Kasubi ku Masiraawo bwe wataawo wavugako ku taxi Sa Apollo Kagwa Road fula muvuzi wa taxi ero ngamba tisivugangako Sa Apollo Kagwa Road oyitegedde ye eriko Makerere wansi we Makerere ku kino ekikuba ekyekirira mu kikoni twali mutembeeyi gwe nasomera eyo oliwe conference nali mu kyalo okay Gaddafi Road kakati awo jero kibira okirire era ogwa ku Gaddafi Mwanga 2 Road oyirekeroddeyo mu lubiri era tujja kubeera waawo awo Uncle Solonga atuuse gye yavudde awo tetuyinza mulondera nno wano ku Albert Cook Road kuba ndaba bwe tuba tusimbudde wano mu lubiri wuuno wano ku Albert Cook Road akutte mu mbinabina wuuno bw'atuuse ku Namirembe Road batukubidde essimu tutulina gwe tulonze ono alina kaadi ya BBS ate nno mulabika mukama wammwe kubeera kaadi eriko HOP ne size ye tasobola kubanga muntu wa bulijjo olwo ndisooka tunoonye emmotoka Uncle Solo sibiriimu bino bigambo bya sayimo binafusi maafu yabimpa kati nze mugumu gwe mugumu so ezo kilometers 10 basibe ne bannyabo abagenda okuzidduka ndowooza tukoze eki tuzitegedde waliwo nezabirimu ogumu tugende ku zino zikabejja zino kati abaliwo abamanyiddwa abasinga ozidduka omulangira Wasajja nange mwabiri mugumu buli kaseera nze mbattera mu obugiriza nti katati bampa wajja mu bintu bino naawe nkimanyi woolinde nakozeewo naawe bana nse n'amanya etya nti wendi nga seesibye ku banene sayimoka kuba kubuuka mugwa tokusobola
mpala naye eri personal kakati tudde ku kyatuleese tutandikira mu Lubiri nga bwe tutandika emisinde gyonna tukire Kabaka Njagala Road, Albert Cook Road, Wills Road, Balintuma. Kati bwe nduli twali tukomandoza ku twali tukoma Koima Road mu 10 ne Kasubi tuyiseewo Koima Road tuyiseewo Kimera Road tuyiseewo ne Sapulo tuyiseewo kati awo ate bongera okuleega boolekerawa bagenda kwolekera ku Makerere Hill Road bagende Wandege ya traffic lights boolekere Kira Road baabo Kira Road bagivuze baba tuze ku Lugogo bypass eyo no wala baba limba lengedde bali katikati lights apa Kololo awo Acacia Avenue manyiyayo walako nayo ngomanyiye wali otuseyoko ye mukwa waberayo siyingiranga munda naye nga side etero kudiringirayoko ekizimbe nkimanyi ekizimbe kyomanyi tutera kudiringira side ngenda ku beating ngeze kukola kantu n'ekitaka awento mama Kafu Road Kyaddondo Road tuuto tugenze ku Lumumba Avenue Queens Lane na Kivubo Road olaba kigambo kyawo nze ateeza gwobuuza baba kale waliwo ekiri awo bamapabana kiri awo tukomawo tukiire ku muzikiti gwa Gaddafi twambuke odi Kampala awo Gaddafi odi Kampala and then wano waliwo Mwanga 2 Road awo tuba tukomyewo kuki mu Lubiri so kakati njagala kutegeeza abaana njagala okutegeeza abaana ab'obulenzi bw'otalaba kifulo nga kidduka n'ogamba kankirageko kijja kuddukira emisinde gyabirimu hofe ate kijja bba kimanyi kiraba osembera ne kyongeramu katono nkulaba bw'oti ng'okutukirawa Lugogo bypass nakakasa buli omu abamanye kilomita zasobola ekikugoba kikwerabiza kyobusobozi kuyisa wosula kale gyatulinkingeko ne Ranks Venom of course tulina ttiimu y'abantu ab'enjawulo mu parties ez'enjawulo ku makubo ag'enjawulo so kale tusooke noza tufune Ranks Venom atubuulire vibe hype kigambo kye kiyinza okusembyayo awo